Togedde ku kalulu ke Kawempe ekirungi nti nakulaba wakalimu ne candidate wammwe Sadati Mukiibi n'ebintu byatambula bulungi kituufu. Okusinziira ku nsengunjufu ezitegeka ebyokulonda naddala obukiiko obutegeka ebyokulonda bw'olaba embeera eyalabikira e Kawempe weewuunya n'okwewuunya nti oba abantu abakulira ebyokulonda mu Uganda babalondawa kubanga kyali tekikosa NRM yokka kuba kandidate wa NRM naye yakaabanga ti bino bye mukola bikola ki binnyonoonera akalulu nabwe kityo n'abo abakola ki abaali mu kalulu buli omu yakola ki yalinga yeewuunya kiki ekibaddewo n'olw'ensonga eyo nti mu nsi mu bantu abategeera ebyokulonda akakalulu bandibadde bakasaza mbusaza konna kubanga kati boxi polling stations 15 ziri mu box 20 oba 50 nezigwamu 50 nezigwamu kakati bw'otunuulira situation eyo tosobola kutegeera nti baani kubanga obwo bululu bungi busobola okukyusa ebyo results ezikoze eki ezivudde mu kulonda kati gwe bw'obalako buli buno n'obuleka omanya otya oba owuwo yandibadde awangulira ku magini nnene oba gwe batalangire yandibadde awangula oba owange yandibadde awangula n'olw'ensonga eyo ekyo electoral commission kye yakola kikosa democracy nti singa tukireka bwe tutyo gwaffe twalina bakandidate babiri twalina ne kansala naye bya kansala tebamukola ki tebamwogerako naye manya twateekamu ssente naye kenyini yateekamu ssente ebiseera bifaananyi kutambula kukola ki kati ye ayimiridde ku ki kwegamba ddala nti electoral commission bye yakola bwe tutaabinogera eddagala kati kitegeeza nti mukulu wa polo jagenda weesimbewo bategee nti wano olina obuwagizi obunene baleete abayaaye baabwe bayiwe obululu bo balangire gye bakola ki so eyo presidency ejja kuba eseetingiddwa kino tekigendererwamu kulumya muntu mulala yenna ffe tukikola kugenderera kutereeza mbeera nti tegenda kukosa ojja kutuuka ekiseera tulabanga wano ng'enkya twesimbyewo kuba pulezidenti bategedde nti Kyagulanyi mu Buganda wano awangula wonna bajje Buganda yonna babicyankalanye then ate electoral commission egende mu maaso n'okulangirira ki n'okulangirira yesuubira nti Museveni gyali bakoze nteekateeka ebyoku. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.